Hello, my fellow TikTokers. I'm known as Nava West Anet. I'm a mother to Kapeesa, I've been a wife to Kapeesa, the late now. Pana yembe bazanyo bamikwano. Twenze ge. Thanks for supporting. Mwebale dela bamikwano. Nebaza bami bana baze Mr. Ande, UG, TikTokers bane twenze ge. Muje mukama badize. Tetumanyi like tetulina bigambo bya kwebaza naye tubebaza from the bottom of our hearts with mommy, with even my mullahs, abaliwo n'abataliwo on their behalf. Omuzimu gwa Kapeesa gwalinye bannamwandu bonna ne bayingira saloon ne basiba enviiri empya bannanga abantu abafiiriddwa namwandu yekka w'omwana musanyufu nnyo alinga gwe bagenda okwanjula badayisima kigenda mu maaso ku apu eno mulamu si mulamu yafudde mufu wuyo wuli wowe ale Kapeesa woba wafudde wumula mirembe bw'oba okyali mulamu mukwano eno bato gy'otuyisizaamu mukwano tujja kukwettira Kapeesa novayo ng'oli mulamu ffe bennyini tugenda kwettira kubanga ennaku gy'otuyisizaamu wano ku apu eno bw'oba nga weebisembwa gwa ojakitawulira bw'oba wafudde mukwano tukuziike mu mirembe inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun munansonyi oseka ntabuddwa omuzimu gwa Kapeesa ne kulyoka guyingira mu ssente z'amabugo yugi ekisitula ne munne Big Joe omuzimu gwa Kapeesa kukutte video zonna ezibadde ku akawunti ya Kapeesa zonna ne zivaayo banaye guno omuzimu mukambwe ate omuntu nga yafiiridde mu Mazzi baddiya aba mukambwe nnyo banaye mpula ntijja n'okutya omuzimu gwa Kapeesa mama Fino oliwa mama Fino oliwa Saalongo Nsiko mujja tukwata omuzimu gwa Kapeesa omuzimu gwa Kapeesa gutabuse ku apu eno mugamba mukyaka nsubire muri steady muri bulungi omanyi baddeko wano ku live ya mukyala Kapeesa baddeko ku live ya Nabatanzi ne mukwano gwa Kapeesa ne Jovia bakoze live nga bayita mu ku account ya Kapeesa baddeko nenjirabako naye nabye mbadde njagala obabuuzaamu ekyo yesterday I tried to talk to someone ne bangamba tebakkiriza laba umulambo gwa Kapeesa titeri yamulabyeko at this time omulenzi agambye yakoze ki yalabye Kapeesa nga bamusazeemu simanyi biki which is okay alaipi Kapeesa naye nga guys mutubulire omwana awa yafudde mutubulire enfa entuufu nve mu by'okutubuzaabuza yafiiridde mu ambulance yafiiridde mu ka speedboat batulaga ebifaananyi by'omulambo bweba yali edit mutugambe mwatulagano bulungi ekifaananyi ky'omulambo nga kuli mu mochari at this time nga ateriyo lwakkiriza gendayo nze at this time ndikobal ngenda bateerawo ne location okuva wano wendi okutuuka ku ddwaliro erya King Fahad waliwo eddakiika 14 kiyinza okukostinga nga 15 year nga nkozesa Uber I'll book Uber, I'll go there nina oku-approvinga fine kiyinza obutaba kyangu kumulaba nga yamugambye tebakkiriza kumulaba naye nja kufuba ndabe wakine n'abantu oseeyo nja kukola waki live andikwera eddwaliro yafuna engeri gyenjo kitetenkanyaamu guys naye nga mutubuulire omwana yafudde kyekyamuse mutugamba beetomedde mutugamba tyabadde simanyi kuki kale nze ebinemye otegeera mwana sinabagamba nti tanafa okufaako sijja kubuusabuusa asobola okuba nga mufu naye vidiyo ezize zikolebwa zonna editi zemuze muteekayo muzijjayo muzitubuulire mutaddeyo musoose nemuteekayo editi ng'agwa mu mazzi nemuteekayo editi ng'ali ku mazzi ejjengo limukuba nemuteekayo editi nga bamugye mazzi bamwebasizza nemuteekayo editi nga bamusitudde katanda abo ku mazzi abava okumununulayo guys tuli kuki bannange tulina ebizibu bingi ebyokumaliriza okufaako kubaawo fine ate namwe abadde banfaananya Kapeesa banaye simufaanana oba mufaanana kiri fine naye nga Nabatanzi ne banno mutubulire kyassa omwana
mtubuulire ne collect information kukumuzaayo ne waali. Guys, nate era nkomyewo, I'm back nga bwe nabasuubiza okwongera okuzuula amazima ku bikwatagana n'omuganda waffe ono aka Kapeesa photographer. Ki ekigenda mu maaso? Omwana mufu, omwana mulamu? Brenda ne Joviana twagala musooke mutubuulire ensonga emu. Nekibuuzo kikyo Joviana, lwaki wakyusiza akawunti yo n'ogijja mu mannya ga Joviana n'oteekako amannya amalala? Today waliwo olunaku lw'ejjo waliwo live yakoleddwa n'okyazibwa ng'olaga nti waliwo omuwala ali olubuto lwa Kapeesa naye nga byogera byadde tebikwatagana ekituufu naye abadde host byakubuuzizza naye yakirabye nga tebikola ki byomuddamu tebikwatagana. Bannaye twagala mutugamba amazima baanammwe, kino kigenda waleetera obuzibu bw'amaanyi. Twagala mutugamba amazima, omwana mulamu omwana mufu, mukitegeera kye twagala okumanya. Guys, I promised you that I will go on King Fahad University Hospital to check about the information is, but not today, not tomorrow. I'll go there on Monday. Monday it's gonna be my day off. I'll take my time. Nachali wange wantugenda gendayo. The good thing mwangambye mfaanana Kapeesa. Ngenda kukwata ikama yange. I'll get my ikama, my passport, then we shall go there. Nja kutuuka mbanyonyole bulungi bagambe ndi muganda wa Kapeesa oba ndi muganda w'ono Chali. Nina engeri gye nja obanyonyolamu blood mubeere bagumu gana amazima tugenda gazuula. Ekisookera ddala n'ekirungi kya byonna ku Monday zigenda abeera ennaku za mwezi 5 birthday tenaba kutuuka kuba birthday eriyo nga 8 okitegeera naye nga go nga amazima gagenda kuzuuka ka birthday tenaba kutuuka amazima gagenda kuzuuka era mbambadde mu kaplaninze ka birthday kagenda kuyiika kubanga ne tunaba tutuuse ku ddwaliro ne batugaanwa okulaba omufu oba omulambo in case basi yagenda okubeera ensonga tugenda buuza just ku information kutulaga oba waliwo amumanyi kuba waliwo information yonna emukwatako kitegeera. N'ekirala ennyo omulenzi yakoze live ng'akozesa akawunti ya Kapeesa lwaki yatuuse time y'okugamba nti alaga ikama ya Kapeesa n'ebimukwatako ne ID ebirala lwaki yasoose n'ava ku live n'agenda mu nnyumba olagize n'agamba network ebuze. Guys, tubeere serious, mutubaleemu amagezi man, mutubaleemu amagezi. Eno mwalinnya y'amagye tulina okuzuula amazima muganda waffe mwamutaddewa tumwagala twagala okumanya fine waba mufu fine twagala kumanya ebituufu bye biriwa mulekerawo tusiriwaza kitegedde man. Naye nga kyekiroba blood nkomyewo nate neera nembadde siri wakudda this time musooke muntagingire aviator muntagingire Athakaima zino ensonga bazimanyi bulungi kuba kati amazima tandise okugazuula aba guys mubeere bagumu. Aviator Athakaima ensonga muzimanyi bulungi nga zitambula kutambuza omufu ebigenda maaso byonna mubimanyi naye nga n'ekibuuzo ekirala ekiriwo n'ebibuuzo bingi byenjagala okubuuza ng'olunaku mulindwa terunatuuka kozi mulumanyi abadde baze bagoberera okuva natandikidde paka at this time. Omulambo gugenda tambuzibwa gutya oba omugenzi agenda kuzzibwa atya ewaka ng'ab'emikwano gye oba mikwano gye nga yegirina IDs because at this time ezo IDs alibadde zirina kubeera na kampuni ye yalibadde n'okuba ne ID n'ebimwogerako byonna okusobola okonfaminga government okukuba mu mpapula ze zonna stamp okulaba ng'omwana addizibwa ewaka. Eyo nsonga emu. Ensonga ey'okubiri gye nnyinza okwogerako abakoze olumbe bambi mwebale abasuddeyo omwoyo genda mwebale bambi zisobodde. I appreciate all of those who have been there. Nenga mbasuubiza nange olunaku lulala nga munana nja kubegattako eriyadi kozi esalesale. Ensonga zino eza Kapeesa tugenda funamu enkyukakyuka ntono agenda kubaawo enkyukakyuka egenda okukolebwa ku lunaku nabadde mbategeezezza ogenda mu ddwaliro waliwo abambuusizza nina abagezi bange nange nina bayite batya abayi b'amagezi baŋŋambye kati engeri gye nalaze olunaku lwengenda ogenda ku ddwaliro
wayinza okubaawo ekikolebwa. Fine ffe tetutidde kuba nze nabagambye eno baalinnye y'amagye man, eno y'amagye. Tiimu nze mugoberere, tiimu Athakayima mugoberere, tiimu Aviator namwe mugoberere, nze sigaanye. Naye ngenda genda ku Monday guys. Ngenda genda ku Monday. Oba munaakera mu ddwaliro oba munaasulayo okunninda. Muninde ngenda kubeerawo. Ngenda kusalako twagala kumanya mazima. Kye kigenda mu maaso. Ate nno mbawo temwegendereza kino ekintu kiyinza n'okuba mu gavumenti ku bye ngenda mmanya ebitonotono. Bannaye ba guys twebereremu abakungubaga tukungubage abawaayo amabugo tuweeyo tugire nga tuyambayamba ku famire y'omugenzi paka omugenzi wanaddizibwa ewaka. Mukitegedde? Naye nga ku Monday tugenda kubeera ffenna sale wa Monday likinga, followinga, sharinga video paka tumaliriza. Thank you. You have been sleeping? Yeah. Oh, sorry. Where now? You at job, home? Oh, you went back? Very good. Have you gotten information? Have you gotten information about Kapeesa? Yesterday we blew candles. Kapeesa died. You went in on the ceremony yesterday? Yeah. But are you confirmed? Yeah. What makes you to confirm? Sorry? What has made you to confirm that Kapeesa died? Kapeesa died, but he didn't die in water. Where he died from? He just